okubeera omubaka agenda okutwala ekitundu ekya kawempe y'Amaserengeta naye already waliwo bamemba b'ekibiina abamutabukidde abatandise okumuyisaamu eggaali abadde akulira ebya mobilization mu kibiina kati bamuyisizaamu eggaali asembye okugimuyisaamu oba alaze obutali bumativu ye Alhaji Latifu Ssebaggala yesimbye okuba meeya Kawempe empya avudde n'atabukira chairman Nyanzi bwayogeddeko n'agamba nti ayina byakola mu kaseera kano ebitali bya kibiina bamutabukidde era nti ayina bingi byasalawo mu kapasite ye nga chairman Nyanzi newankubadde nga si bya kibiina kyekiriwo ky'otegedde enswera kyereese ekiriwo kye kino okusinziira ku Alhaji Latifu Ssebaggala avudde n'agamba nti chairman Nyanzi yatandika dde okutuuza meeting mu makaage nga si za kibiina era nti asinziira wano n'asalawo ono yeesimbe wano oli yeesimbe wali nze mukulu wa president gwangamba gwani chairman Nyanzi bamulumiriza nti okusinziira mu makaage n'asalawo ebifo ebimu mu constituencies ez'enjawulo naddala mu Kampala akuba bukubika simu nti gwani nze simugoma weesimbye wa Kawempe wandabye sinnaba ssebo oli kuki onafuna kaadi gwe jangu ondabe misinde mu maka nga bajja batuula erwese sigikwagalamu wano vaawo wano gwe gwani nze bumalumagala obameya buveeko genda kuba kansala kibiina kyekindasalawo nze chairman Nyanzi nze Nyanzi obadde ki nze mukulu wa president yagala kuwakana mukulu wo ono mutwawo okusinziira ku mawulire ge tuyina ga munda era bagambye nti bigenza okuvaayo Alhaji Latifu Ssebaggala y'omu ku batabusa agamba nti bannange chairman Nyanzi atuuza meeting ewaka akati ng'oggyeko kino ekya chairman bamulumiriza nti enkya in fact enkya tutwala mizaani mu Kawempe y'Amaserengeta kubanga ekiri awo okusinziira ku balumiriza chairman Nyanzi bagamba nti yatidde rwese ye Kawempe y'Amaserengeta kati nti agezaako okukola byakoze acyange wano na wali alabe nga itawo mu kalulu akagenda okulabika nti kaddako 2026 okitegeera kati nti ayita omukoomo jukira nti rwesi yamaanyi nnyo wakati wa Emmanuel Sulunjogi incumbent mayor wa Kawempe ne Alhaji Latifu Ssebaggala kati Haji Latifu Ssebaggala avuddeyo neyeekubira omulanga ng'agamba nti bannange omusajja atuuza meeting ewuwe nga si za kibiina kakati waliwo okumutabukira mu mbeera emu oba endala waliwo ne bakansalaza abawerako nti abavuddeyo ne bamutabukira akaseera kano kennyini nti akozesa erinnya lye nga chairman Nyanzi nga mukulu wa president nti bwogezaako mubuuza nti kaga nti mutoowo Kyagulanyi mutoowo gonto weesimbawo genda weesimbe wali nze mukulu wa Kyagulanyi tolina ky'oŋŋamba ataddeko Pale FM kuleeta omuntu wa bulijjo kakati enkya mpuliriza lindirira tugenda kuba tukutwala Kawempe y'Amaserengeta owulire minzaani ekiri awo kikambwe twakitegedde enswera y'okukisenge